يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: نهينا عن التكلف. رواه البخاري. وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري. matenda malungi ga Allah subhanahu wa ta'ala tuzaako kusaliwa ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tumusaba Allah tuwa obulungi obuli mu kiro kino atutaasa obyobukirimu. Imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala yagamba nti baabu annahyu ani takalluf wa huwa fi'l wa qawlin ma la maslahata fihi bimashaqqa. At-takalluf ye muntu okubanga yekalubiriza. Omulyango guno twogera ku kintu ekyokwekalubiriza. Okwekalubiriza okwogerwako wano atunnyonnyodde n'atugamba nti ye muntu okukola ekintu oba okwogera ekigambo nga la maslahata fihi, tekirimu kalungi. Ekigambo ekyo n'okyogera oluusi nga weekalubiriza n'okwekalubiriza. Mu kyo kiba kitegeeza nti tekikkirizibwa mu Busiraamu omuntu okulabikira mu kifaananyi kyotali. Okulabikira mu kifaananyi kyotali n'olabika nti oli alimu naye nga ate toli alimu, n'olabika nti oli salih, kifaananyi oli mulongoofu naye nga toli mulongoofu. Just bwe mba wali abantu neekoza, mu kwekoza okwo abantu balowooze nti kyenfaanana kati kyendi, naye nga haqiqata al amur obutuufu bw'ensonga nga si bwoli. Oba kyetwandiise atasannu. Atasannu kitegeeza omuntu okwekoza ekintu ekyo Allah yakigaana. Nomubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama nakiziyiza. Kati okwekoza noyagala olabike oyolesa ekifaananyi kyotali, ekyo Allah yakigaana subhanahu wa ta'ala. Imaamu Nawawi atuleetedde aya Qur'an nga Allah tabaraka wa ta'ala mu surati Sad
aya ya 86 qul ma as'alukum alayhi min ajr. Basiramu, bino byenzize nabyo byenzize mbasomesa sibeetaagamu yadde n'empeera n'emu. nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mugamba nti bagambe qul ma as'alukum alayhi min ajr. bino byenzize nabyo obubaka okuva wa Allah subhanahu wa ta'ala, seetaaga mumpeemu mpeera oba munsasule. wa innama adullukum ala alkhair wa aduukum ila Allahi azza wa jal. ekigendererwa kyange kubalagirira kola birungi nabakoola kujja eri Allah subhanahu wa ta'ala. wa hakadha rusul, bwe bati ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala emirimu gyabwe tebanoonyamu kabandabe oba kabampulire. bw'aba asomesezza kyasomesezza akisomesa kusiimya Allah. bw'aba yina kyakoze kyonna kikola kusiimya Allah subhanahu wa ta'ala, so si kwekoza. bonna ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala kyekigambo kyabwe kyebakozesanga, wama as'alukum alayhi min ajr. bonna in ajriya illa ala rabbil alamin, empeera yange nze njisuubira wa Allah. kakati wama ana min almutakallifin, nze siri mwabo abazza bakaluubiriza, size bakaluubiriza. ma ana min ashaqina alaykum, size bakaluubiriza. era siri mwabo aboogera kyeboogera nga tebakiinaako kumanya. byenjogera mbyogera mbijjaku ala ilm, bwababaka ovudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. bal sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul wa yu'ayyiduhu Allah ta'ala ala qawlihi biiqrarihi alayhi. wala nti omubaka sallallahu alayhi wa sallam yabangako oluusi ebigambo byayogera, mu bigambo byayogedde Allah subhanahu wa ta'ala fayuqirruhu, naaba nga tamuwakanyiza kigambo kyoyogedde kituufu. ati nomubaka kyaba ayogedde buba bubaka ovudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, nga bwe tukimanyi. Omubaka singa ayogera ekigambo kyonna kikwatagana ku ddiini, buba bubaka ovudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. kibalaba yatugamba sallallahu alaihi wasallam, antum a'lam bi umuri dunyakum. bino ebyensi bye mubinsinza, muyina experience ku byo. ekigambo ekyo yakyogera sallallahu alaihi wasallam oluvanyuma lw'okuziyiza abasiraamu okubanga bawakisa entende. mbaka ajja mu kibuga Madina nga bawakisa entende, baddira ebimuli ebyentende ensajja ne babikuba ku ntende enkazi neziwaka. ate omubaka yabalaba babikola, nabuuza biki ebyo byemukola? naga nti atuwakisa ntende. nabirekawo bwatyo. kati bo bawulira oba bakimanya nti oba nabbi akituganye ne babireka. omwaka ogwaddako tebafuna ntende. naga omwaka guno nga tetufunye ku ntende kiki? naga nti watugaana okuwakisa. naga nti sibagaanangako. ebyo bikwatagana n'obulimi bwammwe. antum a'lam bi umuri dunyakum, ebyo mwaba binsinza ki? naye bwe mbagamba nti qala Allahu qala rasulu, bwe mbagamba nti Allah agamba, nange ngamba ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam, emukiririzengawo mubitwalirewo.
nebino nange nabbi teyali mulimi ebyobulimi nga tabiinaako ki ilmu nabwe kityo nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuziyiza okubanga omuntu weekaluubiriza mu bulamu bwo nokola oba oliawo byotateekeddwa nakukola olw'ekigendererwa okwagala okulaga abantu kikyoli naye nga si kyoli, eyo takallufu. omubaka sallallahu alaihi wasallam olwo hadithi ya Asma radiyallahu ta'ala anha atuga nti wali omukyala yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ya rasulallah inna li darra, nina mujja wange, fahal alayya junah in tashabbat min zawji ghayra alladhi yu'tin, kinamu obuzibu singa nefuula nendaga mujja wange tibba waffe nza mpa bingi okusinga ku bibyo, kinamu oba haramu? Ekibuuzo mukitegedde? kiramula kiti ekyo ya rasulallah? bwe mutuukako ne mwewaanirako nze golaba nfe tulya na nnyama buli lunaku era ebijanjaalo ewaffe nze nkwewunya n'okwewunya oba gwe wamukola ki? kwegamba alage mujjawe nti obbaawe byamukolera biki bingi okusinga kujja byafuna. omubaka sallallahu alaihi wasallam yamuddamu namuga nti almutashabbi' bima lam yu'ta kalabis thawbay zur, omuntu oyo mutashabbi' ye muntu eyefudde akuse naye nga enjala emuluma. kungulu alaga nti akoze eki kinabbi sallallahu alaihi wasallam kyagezaako okunyonyola. kungulu olaga nti oli bulungi era bba wakolera birungi byereere naye nga ate si bwe biri. nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti omuntu akola ekikola ekifaananako ngaekyo abanga ayambadde engoye ebbiri ez'obulimba, aba ayambadde obulimba mirundi emeka? 2. era kifaananako nga sallallahu alaihi wasallam alina abakyala byayita mwe fadla mujje tulye emmere nga nawe bwonaayita omusiraamu yenna fadal yatulye alhamdulillah nokwata ne ku lubuto okulaga nti maliyani lujjudde naye nga enjala ekuluma ate nga takugezesa bugezesa waliwo okuyita naawe nolaba nti ono abadde angezesa naye ekituufu abadde tampita kulya mmere. bwabanga abadde akugezesa togenda kireke tomunakuwaza. waliwo omu rajul bakhil yali musajja mukodo bamunyumyako omukodo ono abarabu bwe baba bali omugaati bakozesa omubisi gw'enjuki. kakati aba yakabissawo bwati omugenyi nayingirawo kikyeyakola kyeyakola nasooka akweka omugaati nalekawo ki mubisi gw'enjuki kubanga ngaakimanyi nti otasobola kulya mubisi gokka nga tekuli ki tekuli mugaati. nga mubisi gwokka guno gwe nninawo onagulya naga ati sina buzibu ku mubisi nakwata omubisi natandika ati agenda okulaba akakeba akatuusiza wakati nanga musiraamu mubisi ogwo gwokya omutima bwobuli omungi naga nedda tegwokya mutima gwange njokya gugwo mugamba njokya mutima gwo. ala kulli hal nti ono yamuyita faddalu jangu ono yene akola ki
najja yali alowooza asaaga. Kakati omuntu bwobanga asula tagadde ki okimanya nti ono abadde ansaagisa, bwabanga abadde asaaga tokola ki. Kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam yayita abakyala mujje tulye, yaga tukuse. Nabbi n'abagamba nti la tajma'una baina alkadhibi waljuu, saagala mugatte wakati wa njala na kulimba, saagala mugatte wakati w'okulimba neki n'enjala, mujje tulye. Kakati mukyo almutashabbi bima lam yu'ta, omuntu yenna eyefuula ekyo kyatali. Nabbi kyayogerako sallallahu alaihi wasallam ti bwewefuula ekyo kyotali, obanga omuntu ayambadde engoye ez'obulimba emmeka 2, omubaka sallallahu alaihi wasallam mukyo amulaga nti ekyo kyogenda okukola si kirungi era tekikkirizibwa. Kati nuhina hadithi ezzeeko eno ya sahaba ono Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu yagamba nti nuhina ani takalluf, nuhina ani takalluf, twaziyizibwa okukola embeera ey'okwekaluubiriza. Aziyiza yani Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahaba singa kugamba nti nuhina twaziyizibwa, aba ategeeza mubaka sallallahu alaihi wasallam twaziyizibwa ani takalluf, okwekaluubiriza, an yatakallafa al-insan ma la ilma lahu bihi, omuntu okubanga wekaluubiriza okwogera ku nsonga gyotalinaako ki kumanya. ويحاول أن يظهر بمظهر العالم العارف, nagezaako okulaba nti alabikira mu kifaananyi oba oliawo ekyomumanyi ategeera obulungi obusiraamu. Walaysa huwa kadhalika, naye nga ekituufu si kyali. Oluvannyuma atuleetedde hadithi ya Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum, eva ku Masruq. Masruq ono agamba nti dakhalna ala Abdillah ibn Mas'ud, dakhalna twayingira wali sahaba Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Bwe bayingira wali sahaba ono wekitiibwa, kyava bagamba mu mbeera y'obasomesa ti ya ayuha nnaasu, abange mmwe abatudde wano abakuŋŋaanye, man alima shay'an falyaqul bihi, omuntu bw'obanga olina ekintu ky'omanyi kyogere. Bw'obanga okimanyi kola ki? Kyogere. Kyategeeza mu kyo, bw'oba olina ky'omanyi ku busiraamu osobola okukisomesa, tewali mutawaana. Totya mbeera yakugamba nti gwe atuula mu ddarasa mwaka ku mwaka kino ekibuuzo ne kikulema. Abo ba tokimanyi, kkiriza nti ki sikimanyi. Yagamba nti bw'oba olina ky'omanyi kyogere, bw'oba tomanyi waman lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Bw'obanga tomanyi gamba nti Allah yakola ki? Allah asinga okumanya. Fa inna min al-ilmi an taqula lima la ta'lam Allahu a'lam. Ekimu ku kiraga toyina ilmu era oli mumanyi, wekwogera ku kintu kyotamanyi nti Allah yasinga okukimanya. Kyotamanyi nogamba nti Allah yasinga okukola ki? Okukimanya.
mu bintu ebisinga okuba ebyobulabe ennyo basahaba nga babitya nnyo alqawlu ala allahi bighayri ilm, okwogera ku Allah ekintu kyotayinako ilmu, oba okwogera ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti nabbi agamba bwati naye ngaekigambo kyomwogeza takyogerangako. Omuntu asobola okupalapalanya navunula aya nebyogerako birala nnyo tagimanyi, naye nayagala okuba nti alaga nti ki alim. Kivolaba ku bintu amazambi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali agasengeka, yasengeka amazambi agakolwa abantu mugo naga nti innama harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allah subhanahu wa ta'ala atuziyizaako alfahisha, bintu byobwononefu, bintu byobwomu, ma dhahara minha wa ma batan, wal ithma wal baghya bighayri al haqq. Omuntu okukola ebintu ebikufunyisa omusango, okukola obulumbaganyi nga toli ku kituufu, wal baghya bighayri haqq, wa an tushriku billahi ma lam yunazzilu bihi sultan. N'omuntu okubanga ogatta ku Allah, ino nalyo zambi mu mazambi amanene ku nsonga gyotayinaako bukakafu na bujulizi. Ekisembayo n'agamba wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lam. Mu mazambi agasinga okuba amanene kwe kwogera ku Allah kyotayinaako iri. Era n'atuziyiza nnyo okubanga tuyisa ku nnimi zaffe, hatha halalun wa hatha haram, okuyisa ku lulimi lwo nti kino kiri halali oba kiri ki haram, litaftaru ala Allahi alkadhib. Mwagala okutemerera Allah mu museeke ebigambo by'obulimba, mumwogeza byatannaba kwogera, nemugamba kino kiri halal, kino kiri ki. Inna alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun. Abantu abatemerera ebigambo ne babissa ku Allah ne bamwogeza byatayogedde, Allah akakasiza nti la yuflihun, siba kwesima. Ate tubakakasa ku dunia wano muliwo mataa qalil, genda kweyagalira ku nsi akaseera katono nnyo, oluvanyuma muddizibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kati alqawlu ala Allah, okwogera ku Allah ekintu kyotayinaako ilmu, asirise nam bwosirika tojja kubuuzibwa ku ekyo kyewali toyinaako ilmu. Kyoyinako irimu, sahaba agambye kola ki, somesa, kibuulira abantu kyoyinako irimu, naye kyotayinako irimu sirika, kubanga ojja kwetikka obuzibu ku lunaku lw'enkomerero nga toyina ngeri yonna gyoyinza bwetikkula. Lwaki? Wayogera ku Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ekitali ki. Fa inna min al-ilmi an taqula lima la ta'lam Allahu a'lam. Fa inna min al-ilmi an yaqula al-insanu lima la ya'lam Allahu a'lam. Kibalibwa mu kumanya omuntu okubanga ayogera ekyo kyatayinaako okumanya nti Allah yasinga okukola ki, okumanya. Abamu ne bakifunza ne bagamba nti la a'lam nisfu al-ilm, la a'lam nisfu al-ilm, simanyi
gutundutundu gwa ilimu. Niwagamba simanyi kiba kitundutundu kyaki. Subhanallah. Olaba basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi yababuuzanga ebibuuzo nga babimanyi bulungi, naye nga bamugamba nti Allahu wa rasuluhu alam. Allah nombaka bye babimanyi. Olunaku lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam yababuuza basiraamu, kozi tuli mu nsi kyeno, yabaga nti Allahu wa rasuluhu alam. Singa oli bwanakubuuza kozi tuli mu nsi kyeno ne munziramu nti Allahu wa rasuluhu alam, temumanyi gwanga mumuli, bagamba nti Allahu wa rasuluhu alam. Nabaza kozi tuli mwezi kiguno, yabaga nti Allahu wa rasuluhu alam. Allah nombaka bebakola ki. Lwaki batyanga nnyo byebabuuzanga ensonga yonna, abagamba waayo ayinza otuwaayo ekipya, tugambe ya Allah nombaka bebamanyi, kubanga batukogamba nti twalowooza nti oba ensi agenda gituuma linnya ddala, naye tuba tulyawo nga tubuuza eno si Makka eno. Ekituufu tuli mu Makka. Bwe yatubuuza omwezi netulowooza nti oba agenda kugutuuma linnya ddala, naga tetuli mu mwezi gwa Dhulhajja, nti ekituufu tuli mu mwezi gwa Dhulhajja. Najja nga ababuuza naga kakati obuzito bw'omwezi guno gwe mulimu n'ensi eno mwe tuwangaalira olwaleero kitegerekeka, naga nti inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Nabagamba sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum, bazime okuyiwa emisaayi gyammwe, omuntu okuyiwa omusaayi, okuzanyira ku kitiibwa kya muganda wo, wa aradakum, okuzanyira ku kitiibwa kya muganda wo, haramun alaykum, n'okuzanyira ku maali ye, biri haramu kummwe, nga bwe mulaba obwa haramu bw'olunaku luno mwe tuli olwaleero, nga bwe mulaba obwa haramu bw'ensi eno mwe tuli olwaleero, nga bwe mulaba obwa haramu bw'omwezi guno mwekola ki. Kyetwagaddemu ti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yababuuzanga ebibuuzo nga babimanyi, naye nga baddamu ki. Allahu alam. Allah asinga okumanyi, naye nga babuuza mulimba Abubakari, ba Umaru mwebali, bonna nga mwebali abo abanini, naye nga bakola ki, tebeetantala. Olwaliro omushikira gwe tulina alfatwa, okuyisa ki fatawa, هذا حرام حرمين. قول واحد، اي قول واحد، kigambo kiri eki haram. Mu busiramu tetulina ebigambo bimeka, amazima gabaki gabagamba. Kisoboka mu busiramu okuba amazima g'emirundi ebiri? Mugamba mutya? Mugenda kugamba Allahu alam. Muba temwogedde mubyo. Naam, kisoboka okubaawo ebintu bibiri nga bituufu, nga byombi ki nga bituufu, kitegerekeka. Kino nabbi akikoze aye nakola n'ekirala, kisoboka. Wa khasatan naddala mu masail alfiqhiyya agatali ga aqida. Aqida ebeera qawl wahid, mu tawhid kiba kigambo ki kituufu si kituufu. Amma alfiqh babu wasi, mulyango mugazi, mulyango muki mugazi. Ala kulli hal, ekigambo sahaba atugambye radiyallahu ta'ala anhu
min alilmi ekimu ku bibalibwa nti oli alim oba kiri mu irimu ye muntu okubanga ayogera kyatamanyi nagamba nti ekyo ki wahuwa la ya'lamuhu nam takimanyi huwa alalimu haqiqatan oyo agambye simanyi Sheikh Uthaymin rahimahullah agambye gwe bayita alim haqiqatan oyo abeera muki omumanyi omutuufu agamba nti simanyi huwa alladhi alima qadra nafsi yemanyi obuzito bwe nkomawa mu kino nkomawa omuntu yemanyi rahimallahu mraa arafa qadra nafsi Allah asasira omuntu amanyi wawakoma ثم إن الإنسان إذا قال لما لا يعلم الله أعلم ولم يفت به وثق الناس به Sheikh agambye nti ekyewunyisa omuntu buli lwogamba nti ensonga sigimanyi tusaawe ne sigimanyi kyongera abantu okwesiga kyongera abantu okussaamu ki obwesigwa amma an yufti bihi fahuwa an ilm wama la ya'lamuhu yumsiku anhu nam kyategeeza mu kyo nti waalimu anna ma yufti bihi fahuwa an ilmi baba kimanyi nti omuntu ono bwagamba nti kiri bwe kiti aba akijja kuki okumanya kyatamanyi era ajja kugamba takola ki takimanyi أيضا إذا قال الإنسان لما لا يعلم الله أعلم عود نفسه الرضوخ للحق وعدم التصدر للفتوى أقام رحمه الله تعالى yomuntu buli lwogamba nti simanyi kikuyamba nnyo okudda ku mazima oyo omuntu ayanguyirwa okudda ku kituufu era aba atya nnyo okuyisa kye tuyita fatwa وهذا خلافا لبعض الناس اليوم تجده يرى أن الفتوى ربح بضاعة buli akaba kaguddewo mu umma yayagala asooka ayise fatwa nga bala tebannakola ki tebannagiyisa ensonga nze nagisookako ensonga nze nasooka ojjogerako mu Uganda yonna teri yali agisomesezaako hadhihi almas'ala li awwali marra bwe mulundi ogusoose okukola ki mushkila buli lwoleeta ensonga ezifaanana bwe zityo oba weetadde mu ttabu fayufti biilmi wa bighairi ilmi naawa fatwa kusinziira kumanya ebimu olusinziira ku butamanya walihadha qala sheikh lislam ibn taimiya rahimahullah yagamba sheikh lislam ibn taimiya rahimahullah kanu yaqulun ibn taimiya agamba nti ku bimu ku byayogerwanga emabega eri ti ma afsada dunya waddiini illa arbaa teri kyonoonye eddiini eno ate era teri kyonoonye ensi eno okugjako ebintu bina ensi eno eyonooneddwa ebintu bimeka bina yagamba ekisooka nisfu mutakallim wa nisfu faqih wa nisfu lughawi wa nisfu tabib abantu bana bonoonye ensi eno ne bonoona n'eddiini asooka almutakallim bano baaliwo dda ba philosophy yatuulaawo n'atandika okukubaganya ebirowoozo ku ddiini naye ng'akubaganya ebirowoozo ku ddiini okusinziira ku ntegeera ye so si ku ntegeera ya qaala Allah qaala rasulu babayitanga bamutakallimiina baaliwo mabegako n'okutuusa olwaleero abamu we bali ajja n'ayogera ku aqida
ebimu bikwatagana ebimu tebikwatagana. Nakugamba Allahu samiun alim, Allah awulira atakola ki? Amanyi. Naga nedda bwe tugamba nti Allah awulira, Allah alaba, tuba tumufaananyiriza ebitonde. Kitegerekeka. Allahu laysa kamithilihi shay, talina kintu kyonna kikola ki? Kimufaanana. Kati ki kyakola? Nagamba nti eyo aya buli lwosanga nga aya ekugamba nti samiun alimun, gamba nti sami' bila sam', alim bila ilm. Amanyi naye talina irimu, amanyi naye talina ki? Awulira naye talina biwulira, alaba naye talina biraba. Kati byebiki ebyo? Bo bennyini beetawaanya obwongo. Nga bw'ojja olaba abamu nakugamba nti Allahu subhanahu wa ta'ala laysa, tali waggulu. Kubanga bw'ogamba nti ali waggulu, kitegeeza eggulu limusinga obunene. Mubitegete? Taliwa. Bw'omubuuza nti aliwa, talina waali. Allah aliwa, akugamba talina waali. Kati ekitaliiwo kiba ki? Kiwowe kiri? Already baba wakanyiza nti taliiwo, kubanga baga nti la fi sama, tali waggulu, wala fil ard, ne munsi taliimu. Aliwo kati. Ate yennyini yeeyogerako. Bw'omubuuza nti Allah aliwa, arrahmanu ala al-arsh stawa, aliwa. Baga nedda. Oba omufaananyiriza ebitonde. Kati teri bonoonye eddiini nga bantu abo bamutakallimiina. Bonoona abantu enzikiriza yaabwe, ne bonoona abantu entegeera yaabwe. Ekyo kibinja ky'abantu. Nagamba ekyokubiri, wa nisf faqih, ye muntu ayina irimu ekitundu. Ekitundu mugitegedde? Yeriwo ekitundu nisf faqih, yefuula okuba kakensa mu busiraamu. Agaye nti yufsidu lbuldan, oyo ayonoona ensi, oyo gwolaba oyo. Liannahu yaqdi bighayri lhaq, bwatuuka mu bantu alamula nga talamuza ki? Talamuza mazima, wabula alamuza nga ye bw'aba ayagadde. Fayufsid albuldan fayuti haqa hatha lihadha wa hatha lihak. Nakwata ebibadde ebyono ayina abiwooli, ebibadde ebyoli ayina abigabira oli. Naye ngaekimukoze ekyo yiri mu ki? Ntono. Elimu entono ereeta tabbu, oyonoona. Nagamba wokubiri nisfu, wokusatu nisfu nahwi, olulimi oluwarabu amateeka galwo alutegeera katono nnyo. Abo bategeera akatono amateeka ag'olulimi oluwarabu nawo bwonoona. Nahwi nga muki? Mutono. Nawo bonoona ki? Bonoona eddiini, ne bonoona n'edduniya. Ekyo twandikyogeddeko nnyo, kubanga buli lwotegeera amateeka g'eddiini oba ojja manya buli lwotegeera amateeka g'olulimi oluwarabu, kitegerekeka, oba ojja kwanguyirwa bingi obitegeera. Qawaid al-lugha al-arabiyya. Kati oba tomanyi luwarabu ojja kwesanga ng'okoze ensobi nnyingi. Kankuwa ekyokulabirako. Bikkula ku suratu an-nisa ku nkomerero yaayo. Suratu an-nisa kuki? Ku nkomerero yaayo, aya esemberayo ddala. Allah agamba atya? Olwagi bikkudde.
Suratu Nisa. Aha. Gendi awasimbirayo ddala. Yubayyinu Allahu lakum an tadhillu. Yubayyinu Allahu lakum an tadhillu. Kitegeeza ki? Ebyo na byonna tubibannyonnyodde mu bule. Tubibannyonnyodde mukole ki? Kati bw'oba tomanyi olulimi Luwarabu ojja givuunula nga bw'ogiraba bw'otyo. Yubayyinu Allahu lakum an tadhillu. Mulaba Allah yennyini atunnyonnyodde nga bw'atunnyonnyola nti yatunnyonnyodde amateeka tukole ki? Naye mu mateeka g'Oluwarabu bagamba waliwo hadhifu wa taqdir. Yubayyinu Allahu lakum alla tadhillu. Waliwo ennyukuta gyaterese gyakwesa. Ebyo byonna byonna tubibannyonnyodde muleme kukola ki? Muleme kubula. Omulala ojja mumusanga nga asoma aya egamba nti innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Aya etegerekeka. Innama yakhsha Allahu min ibadihi la hawla wala quwwata. Oba okafuwadde bw'ogisoma bwoti okola ki? Kubanga oba otegeezezza innama yakhsha Allahu, mazima Allah basinga okutya al-ulama. Asinga kutya baki? Aye kugamba nti innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Kakati bw'oba tomanyi qawaid al-lugha al-arabiyya, amateeka ago ojja kwesanga nga bingi byonoona. Ebigambo bya Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah n'agamba n'omuntu omulala ayonoona wa nisfu tabib, n'oyo omusawo nga yasoma kitono, nga yasoma ki? Fayufsidu al-abdan, engeri gyayonoonamu emibiri gy'abantu. Liannahu la yarif, kubanga tamanyi. Farubbama yasfu dawaa yakunu da, ayinza okunnyonnyola eddagala kitegerekeka naye nga ate akuwadde butwa. Yeeyita musawo afundikedde akuwadde ki? Butwa. Warubbama la yasfu dawa, oluusi takubuulira naddagala n'afundikira nga mulwadde akoze eki. Abo bantu boonoonyi nnyo abayina nisfu etegerekesa. Alhasil annahu la yajuzu lilinsan an yuftiya illa haythu jazat lahu alfatwa. Omuntu takkirizibwa kuba nti ayisa fatwa, ayisa kulamula kwonna okujjako ekyo kyalinako obusobozi. Obantegereka kyalinako obusobozi, kyalinako irimu kyoba oyogerako woba okoma. Wala yatasarra, topapiriza. Ne bwe kiba kikwetaagisiza okuddayo onoonyereze, osobola okuddayo. Kubanga nabbi yagamba nti qul ma as'alukum alayhi min ajr wama ana min almutakallifin. Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu olunaku lubaba asoma Quran n'atuuka ku aya egamba nti wafakihatan wa abba. Nagamba mal abba, nena abba ba, n'anoonya ekigambo abba ne kimubula. N'agamba nti nuhina ani takalluf, twaziyizibwa okukola ki? Okwekalubiriza. Abba kati nnumye, kati njinoonyako ki? Naye abba kitegeeza muddo oguliibwa ensolo. Naye ku kisaawe yali takola ki? Amanya mbaga nti yali akimanyi, naye yali ayagala kulaga baliwo nti si buli nsonga yonna nti ogimanyi. Kyotamanyi kola ki? Kkiriza nti ekyo si kimanyi.
Okwekaluubiza kuyingira mu bintu bingi basiraamu, kuyingira mu bintu bingi. Ekintu kyonna kikasa kiba nga kirimu embeera ey'okwekaluubiriza nga tekirina nnyo faida, oyinza okukola ki? Kyesonyiwa. Mathala bamanyi baleeta ebifaananyi bingi nnyo ku nsonga eyo. Attakalufu lidaifu, okwekaluubiriza ku mugenyi. Kyaziza omugenyi, kola ekiri mu busobozi bwo. Osobola kugulanjiibwa gyoba ogula, sekoko gireke, naye okutuuka okuba nti omugenyi akututte n'okwewola, bagamba ekyo nedda. Enkoko omukaato kyalidde oyo wa nkoko. Teweekaluubiriza ekiriwo, kimala. Naye okwekaluubiriza ekisusse, attakalufu, era oli yagamba nti innama attaqaatu'u min attakalufu, ebimu ku bireetera abantu okukutulawo enkolagana. Kitegerekeka? Mu bimu ku bireetera abantu okujjawo enkolagana, biki ebyo? Attakalufu. Neweekaluubiriza, nogamba notanywa amazzi makalu, kati atukoze tutya? Nodduka oleeta ekipa kya soda nokisaawo, nga hii soda ndabika nga aswadde. Teweekaluubiriza bulamu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'okugamba nti nze mundaba walau du'itu ila qura'in la ajabtu, nze ne bwompita nga wafumbye bugulu bwa mbuzi nze nzija. Sallallahu alaihi wasallam ng'ofumbye bugulu bwaki? Bwa mbuzi, nga bwotokosezza nosaamu obutungulu n'ennyaanya, gwe n'otokosa n'ongamba ya raso jangu nze nzija. Ekyo nno kyali ku mubaka, naye waliwo bashekhe bootayita nomala omuyita ku bugulu bw'embuzi, ewuwa bali taliddayo kulinnya. Min alkhata, nsobi. Kyova bakugamba nti kiba kikyamu okunoonya emmere ya agniya, emmere y'abagagga gye bawangalirako, ogikolera omugenyi, ate nga gwe togirya nagirya wuwo. Okitegedde? Newo tukola ki? Kola ekintu ekiri adi, ekya bulijjo. Salman Farisi rahimahullah radiyallahu anhu yakyaza abasahaba, yakyaza abagenyi. Wakyaza abagenyi, waliwo mazzi, ne wabaawo n'entende, ne wabaawo biki, n'abibagabula. Mu kubagabula n'abagamba nti naalibadde enkola ekisingako wano, naye nabbi yatugaana takallufu. Nabbi yatugaana okukola ki? Naye nga nsobola obbaliisa emmere yonna gye mwagala, naye sijja kukaluubiriza bulamu, ate ngende ngula ennyama, ate ngule biki, ate ngule biki, tulye kiriwo. Wallahi ekyo okirabako n'amaaso go. Singa okyala ewa munno, kitegerekeka, nakola ki? Nakutegekera enkoko, ebintu ebiyitirivu ennyo. Bwakugamba njagala kukyalako, nga sitera kuba ennaku zino. Ennaku zino ntambula nnyo, neweewa safaari z'otafunanga. Lwaki? Okubamu ekifaananyi, jama yankolera ebintu, nze ate ngende muyite muwe kasupa kasoda kokka, manswala. So singa yajja n'afuna akacupa kasoda, neewuuka kakola ki? Taali jangu. Kati abamu bibaleetera okuba nga beekutula ne ku emikwano, bibaleetera okuba nga byekutula ne ku ŋŋanda, nabyo bireeta okwekutula ku ŋŋanda. Kitegedde? Wakyale wa muganda wo n'akutegekera ekijjulo kiri kyennyini, masha Allah, ogenda okwebalaabalamu miskini, ng'ewuwa ebyo birira ku mwezi mulamba, byogenda omugulira mu lunaku. Kyekiddirira? Osaawo nsonga.
omukyala omugagga akyazika nga wegobako ki bantu kyobalaba nti kyetagisa nnyo obulamu obuli adi, obulamu obwa bulijjo. Atakallufu, takallufu ereeta ebizibu bingi nnyo. Mu bizibu byereeta mwe muli mu bufumbo. Assa takallufu eyingirawo tabwebezi. Abamu ku bashababu baganya okuwasa, ekibaganya okuwasa takallufu. Takallufu mukitegedde, sijja kivuunula mukirekeeyo. Gundi namuwerekera okuwasa, wallahi yasitula ebintu, nze ngenda kutwala ki? Eyo takallufu. Teweekaluubiriza bulamu. Baada magaribi kale asiri bayinza okukulaba, kale genda ku magaribi ng'obudde buzibye, genda ng'obudde buzibye. Naye byonna byonna ekikutwala ekiro ng'obudde buzibye takallufu, kwekaluubiriza. Nosanga sheekhe yabadde ayogera naga nti nosanga abamu ng'ayambadde mu lugoye naga nti olwo olugoye siruddamu. Aga ye takallufu. Lwaki wekaluubiriza obulamu? Tuluddamu gwani? Awo nalwambala ku mukolo gundi naddala abakyala. Obulamu olina okubuleka butambule, okitegedde? Kati takallufu eyingira mu bintu bingi. Negwe kennyini esobola okujja ate ne mu ddiini ne muki newekaluubiriza mu ddiini ng'ekikumenya tekikwetagisa kumenyeka, tekikwetagisa kumenyeka nnyo. Nga bwolaba sahaba wa nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam eyali ayimirira ekiro kiramba, Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu yali wa mukwano ne Salman al-Farisi. Kati Abu Darda Salman amukyalira mu budde obw'ekiro kawungeezi, yakyala misana, atuuka awaka alaba mukyala wa Abu Darda, amuga naye gwe olinga atali mukyala mufumbo, endabikayo. Namugamba nze kati nga lwaki newunda, gwe newundira eduniya tagiriiko. Bwe butuuka ekiro aba mu swala z'ekiro, emisana abeera mu sawumu, emisana sawumu, ekiro layiri. Nagamba ekiri nti ye naga nina okusula wano leero, yasulawo. Mukusulawo Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu yamugamba mukwano gwange leero nsula wano. Ne bamuwa emmere n'alya bulungi ekyeggulo. Bamala okulya namugamba wali wajja okusula n'amazzi gawuzi bonaaba oyagala okusaala, n'amutegekera bulungi. Abuuza gwolagawa, naye akamaliriza wano okusaalayo katono. Naga nedda musiraamu, genda mu buliri, genda mu buliri. Yali mukwano gwe era yagenda mu buliri neyebaka, neera ng'enkola yebakayo katono. Yebakayo katono, mukwebakayo katono n'avaayo. Ekiro ekyo yasula teyebase Salman, ng'amuwulira akukuta, musiraamu ddayo webake, nja kukoza okussa budde obutuufu. Ekiro kyonna yamulemerako, ate obudde buba bunaatera eyo. Tuyinza ogasaawa nga 10 ez'ekiro. Namugamba al-ana kati zukwa. Sajja n'asaalayo essaawa zaali 2 awo paka ku subuhi, ekiro ne kimusala. Yakeera muloopa, yagenda eri nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuloopa. Nange omusajja yamazeeko emirembe ekiro. Yangambye simanyi inna li jismika alayka haqqun
ولأهلك عليك حق ولجسمك عليك حق فأعط كل ذي حق حق yamugamba omubiri gwo oteekeddwa okuguwa haqqi yaagwo gulina okuwummula n'abantu bakubanja haqqi yaagwo najja nga amutemeratemera namugamba buli kintu kyonna kituukirize nga wekiteekeddwa okuba bwe yagenda obinnyonnyola nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi namugamba nti ayogedde mazima Salman kitegerekeka akati sahaba yasaalanga ekiro kyonna kyali kikyamu kyali akola ibada nnungi naye buli kintu kisse muki teweekaluubiriza ala kulli haal tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwongere okumanya atuwe n'okutegeera tusse mu baddu be abawuliriza ekigambo kisinga okuba ekirungi nebaba nga bakigoberera naam waliwo okwazina oba baadhi al-as'ila yakola atya okuwa omuzadde hadaya ebirabo tekina mutawaana oba omuwadde an tibi nafsi okimuwadde mumutima muki mulungi tekina mutawaana amma okusalira omuvubuka ebintu nga bikola edduuka ddamba n'omusalira firiigi entebe z'omuddiiro omufaliso ekitanda kwegamba ennyumba yonna bajambaze kitegedde naye nga abikuleetedde miskiini ewe oluusi nga tebiri nayo abikuleetedde naye ngaewe si byebiriyo kati omuwala oba omutadde mumitawaana nabuzibu okonna kuyingira mu mbeera yakkaluubiriza kitegerekeka kivalaba nti kubimu ku bizibu ebireese kyebayita baraba kiyita al-unusa abavubuka okubanga tebawasa n'abawala okubanga tebafumbirwa kubimu ezimu ku nsonga ziva ku bazadde okusaba ebintu ebisusse kusaba ebintu ebisusse tugendere ku adat kunkola nga tezaawukana nnyo naki kubanga bakugamba nti era kuzimu kubireeta ekizibu ekyo okubanga abawala tebafumbirwa n'abalenzi tebawasa kisooka amahale okubanga mangi kitegerekeka ekyokubiri attaqalid ebyobuwangwa waliwo mu mawanga agamu ng'okuwasa olina kusasula nte 100 embuzi 50 endiga 40 ne bawongerezaako n'enkoko zaako ebirala twetaaga ebyo kaffe tetuleetera nakatiiwo na nnyanya zo ffe twagala ebyo butereevu oli aba alina kudduka zintu agenda zijjawo kitegerekeka kati ebintu ebifaananako ng'ebyo okusaba ebintu ebisukkiridde kyekimu ku bintu ebireetedde ekizibu ky'okubanga abaana ab'obuwala balekebwawo nga tebafumbiddwa n'abaana ab'obulenzi okubanga badduka kyebayita ki kati kigambo okuba nti tusaba ebirabo ebyo ebingi biki ebifaanana bwe bityo nga twesembesa ekigambo kya nabbi Musa
طيب نبي موسى amateeka ge gafuga mu gani nabbi sallallahu alaihi wasallam hal shar'u Musa shar'u lana kitegedde bali balina amateeka gaabwe kitegereke nabwe kityo nti ku nkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekigambo kiyayogera ye yagamba nti obufumbo bukyasinga okuba ne baraka aisaruhunna mu'na oba aisaruhunna mahara amahari gye gakoma okuba amatonotono omuntu ojo akoma okuba ne baraka gye tukoma okutumbiza amahari ne tugassa eri waggulu ne baraka ekendeera lwaki ossa omuvubuka ku bunkenke agende nga asabiriza olwokwagala okutwala muwalawo agende ewagundi njagalayo kino ngenda kuwasa nti agende ewagundi biba bikendeeza ensa n'ekitiibwa ki kitegerekeka bintu biba bitonotono bisaamusaamu Allah batera okussa baraka n'oyo yennyini ojja kgenda omubuuza akusaba ebyo gwe mukyalo wamufuna otya ojja kulaba nga ate ye amahara agage yasasula 2,000 ng'ate gabbanja bw'omubuuza obulungi yasasula ki bayinza n'okuba nga bakyamubanja naye ate yayagala okussa ku bantu ebintu ebizito ebinene ebiki esi nkola ya busiraamu sinjigiriza ya busiraamu na wabarakallahu fikum ekigambo nabbi nga bw'aba akifulumiza sallallahu alaihi wasallam bwe tuba tukitwala bw'aba kugambye nti salla 4 asaala 4 nga tewali wakati waazo taslimu kitegedde bo tuba olina okukitwala na nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'aba ayogeddwako tumusaalira Qur'ani okyagikutte mu ngalo naye onaamwogeddeko agenda kuddamu amwogereko alikisingako bulungi bw'aba ayogeddwako musaalire oluvannyuma okole ki ogende mu maaso ne Qur'ani yo inshallah wallahu ta'ala a'lam naam Bashir akola ki abuuza ekibuuzo nti mu adhikaari z'okwebaka surat al-fatiha mweri tugamba surat al-fatiha teri mu adhikaari z'okwebaka kitegereka adhikaari z'okwebaka nga suura zimanyikiddwa kitegedde ikhlas neki falaq nas ne sura kyendala suratul mulk ne suratul kafirun ezo nazo zikola ki zisomwa ekiro bwoba ozisomye zirina ekyenjawulo naddala ng'ogenda okwebaka naam ne ayatul kursi
ne aya zisembayo mu surat al-Baqara. Naam, kisidya kisembayo. Nika nakati eggwa eka terina budde buli awo, just muzadde kugamba nkuwadde nga n'abajulizi webali nkiwedde bamukuwadde omuntu kitegedde. Twabagamba ne sahih tabi'i gwe bayita Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala yalina omu ku bayizi be. Omuyizi oyo yajja n'afiirwa mukyala. Bwafiirwa mukyala, Sa'id ibn Musayyib amala ennaku nga talaba muyizi oyo, n'abuuza banne nga gundi takyalabika mu darsi. Anti omukyala oyo yafa. Yafa ne mutatugamba. Ati bwe yadda eka n'akwata muwala we Sa'id ibn Musayyib ne yeesitula n'agenda ew'omusiraamu oyo ekiro nga bwe tumaze darsi baada lisha. N'akwata muwala we n'agenda akonkona omusiraamu oyo. Omusiraamu aba ali mu nnyumba agenda okuwulira waliwo akonkona. Ani? Sa'id. Agamba nanoonya ba Saidi mu mutwe nga Saidi ateekeddwa okujja ewange ye Sa'id ibn Musayyib tabi'i musomesa we. Agamba ngenda okuggulawo bwe nti ng'omusomesa yazze yansanga ndi ku kigaati kyange kigaati neki ne samuli mumanyi abaana babakozesa nnyo. Kati amusanga ali ku kigaati nga musiiba munnaage. Kakati obeerawo otya nga tolina mukyala? Naga ambadde nkyali mu gundi. Naga muwala wange gwe jangu. Mukyala wuyo mukuwadde n'amahare nago nagamaze dda, sigo genda okugasasula. Taata yasasula omuwala amahare, naggalawo oluggi, salaamu aleikum. Omusiraamu teyakakasa nti sheekha amuleetedde muwala. Bwamuleetera muwala we naddayo. Saidi yali tatambula kuva waka masjid waka bwati nga kyewuunyisa nnyo okugamba nti akukyalidde. Siraamu ono afuna omuwala oyo bangi abaali bamwogereza nga babbeeyi, naye nga buli ajja amugoba n'amuwa oyo omusiraamu eyali asula mu kaki kayumba akali awo tekategerekka nakutegereka. Akati ku nkomero ya byonna Said amala okuwaayo muwala, omusiraamu yadduka emisinde n'agenda ewa maama we. Maama we yali kumpi nanga nti maama omanyi kiriwo, Saidi ampadde omukyala. Naga Saidi ki? Ono sheekh omusomesa. Naga ndeka omwana wange agudde eddalu. Yalabirawo nti omwana agudde eddalu oluvannyuma lw'okufiirwa omukyala. Allah amugezesezza. Nanga nego kyola ogudde eddalu. Nanga omukyala gyali eka. Omukyala n'asituka, maama wono ne bajja, agenda okutuuka waka ng'omuwala waali. N'amugamba tajja kusula wano olwaleero, Saidi apapye nnyo kamutwale ewange mmale omunnyonnyola n'omubuulirira ng'omwana omuwala. Amugamba wuuyo mutwale. Tegereka ati mu kyo ekintu kyaggwera mu ddaka mmeka ekyo?
tekitwala nnyo abajulizi yafuna abajulizi oyo mugabi n'amahali n'asasula nekiggwa kitegerekeka tekitwala nnyo biwanvu nnyo kuwanvuya nga olwaleero mu Uganda tusaba Allah tutaase teri kintu kyonoonye budde mu Uganda muno nga mbaga embaga zoonoona olunaku lulamba ne lufa okuva ku makya paka ki naye ng'ekintu ekisinga okuba ekikulu ennyo mu byonna kyetagisa eddakiika ezi nazo nnyingi naye wallahi olunaku lwonna ne lukola ki neswala ne muzigatta ne mugatta neswala ne mugatta dhuhuri asiri magharibi ne isha mwali mubulako gatta subuhi na mujongereko abantu bonoona obudde ne wallahi ng'ebintu temulina kuba katemba kolaki ekyokubiri ekyonoona obudde wano kufiirwa kintu nakyo kya ddakiika ntono nnyo ne wano e Uganda omuntu bw'afa abeereko nno munenenene oyo gwe bamuziika bwe batyo supiidi ani gwe balina okuziika supiidi omutono gwe baziika supiidi kyegerekeka ekintu nakyo nekitwala lunaku lulamba nabagambako wano twalina omusomesa yali atusomesa Madiina yafiirwa kitaawe mu biseera bya kumakya wamala okufiirwa kitaawe najja n'atusomesa nga bamaze omumugamba taatawo wakuziikibwa baada dhuhuri ali n'atusomesa ku nkomerero y'okusomesa agamba banne mujje musalire ku taata wange tugenda mumuziika ku baada dhuhuri mujje ku haramu musalireko ekyani akikolawa gwe omwana n'okola ku lunaku taata wo lwafudde ebigambo byebakwogera yeyamusse wallahi yamusse talinaamu yadde neziga eriiso libadde kkalu agenze n'asomesa n'okusomesa oli khalasi agenze ajali ewedde jasi kuziika kyekisinga okuba ekikolo mumusaalira nakukola ki tegere naye wano tulina okwonoona obudde kungi nnyo saba Allah tutaase atuwe n'okumanya اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso District, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve.